gwe muganda wange ayina enkyakya ayina obulwadde bw'enkyakya nga zikumazeeko emirembe oyagala kuzejjako naye nga tomanyi engeri bw'oyinza kuzejjako eno vidiyo yo muganda wange wabula ate bw'oba nga tonaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno muganda wange try to subscribe waliwo ekigambo subscribe kikwatemu waliwo akade waggulu nako kakwateko bajja kuba bakuwa message buli wetuteekayo vidiyo empya wabula ate nga gwe eya subscribing edda nkwagala nnyo muganda wange ondi ku mutima simanyi ngeri bwe nnyinza kuddizaawo neeyanziza neeyanzeege naye ate era osobola okuba nga osheyalingako ku channel yaffe eno eri mikwano gyo abalala abeetaaga emisomo nga gino bajje babeere nga batwegattako twaniriza buli omu abasajja n'abakazi mwenna tubaaniriza anti emisomo gyammwe mwenna tugiteekawo ate bye tuteekayo bisobola okuyamba abantu bonna wabula ng'ate abeerayo obaweereza amannya yenze Shila Adita gwe kyolina okukola nyiga ku kagambo subscribe obeere nga otwegaseeko wabula ng'ate n'akade akali awaggulu muganda wange tokasuulirira kanyigeeko bajja kuba bakuwa message ojje olabe biki bye tutadde ku mukutu guno byandibanga bya makulu gy'oli wabula nga ne komenti zammwe tuzaagala nnyo kubanga naffe mutuyigira tuzze n'omusomo gwaffe eri abo abalwadde b'enkyakya abatawaanyizibwa enkyakya ku bigere nga gwe olina kye bayita cracked feet nga oyatika ebigere ebyo kati nno wandikirabanga ekitali kirwadde naye it's a disturbing disease munnange obulwadde obwo bubonyaabonya ate nga bumalako emirembe anti obeera n'ebigere ebitalabika bulungi tosobola kwambala ngato ziri openi tosobola kujjayo bigere byo mu bantu kubanga oyina enkyakya oba otya tugenda kwogerako ebintu bitono nnyo ebireetera omuntu okubeera n'enkyakya igwe olondewo gwe olondewo gwe ekyakuviirako okuzifuna kyali ki era omanye ensonga ki ekyakuleetera okuzifuna woba obadde tumanyi wabula ng'ate era tubagambe n'ebintu by'olina okukozesa okulaba nti nno osobola okugema zino enkyakya n'ozejjako naturally ng'okozesezza ebintu byawaka ebintu ebikuli okumpi katutandike ne causes ezireetera abantu okubeera n'ebyo ebikyakyakyakya ku bigere munna enkyakya ezo tezikoma kukwata ku bigere zisobola n'okukwata engalo bw'obanga tomanyi ngeri yakulongosaamu ngalo zo bulungi nnyo katusooke ne causes ebizireetera enkyakya ebireetera abantu okufuna enkyakya gwe omuntu ayina ebigere nga biri dry ng'ebigere byo biri very very dry tebirinamu mazzi gabiwanirira muganda wange ogenda kubanga ofuna enkyakya zino eno mostly abantu bonna abasinga mu nsi muno eno bayina enkyakya igwe ayimirira ennyo you overstand or standing for too long muganda wange osobola okufuna enkyakya anti gy'okoma okuyimirira ennyo oba tokkiriza bigere by'okubanga bitambuza omusaayi okubanga omusaayi gusakulatinga ebigere byonna oba tokkiriza bigere by'okubanga bikola movement kukola exercise kisobola okuviirako okufuna enkyakya muganda wange abamu bafuna enkyakya nga bazijje ku medical condition nga oyina obuzibu oba ekirwadde kyonna ekikuleetera okuba nga omira empeke ekirwadde ekyo kisobola okuviirako okukwasaayasa ebigere byonna ate nga ebyo nno bitera kubeera ku bantu ba sukaali abalwadde ba sukaali eddagala libamira limanyi okubaasaayasa ebigere oba engalo kati nno medical condition nayo ekola kyamaanyi nnyo okuleetera abantu okufuna enkyakya in most cases omuntu omunene ennyo obesity abantu abali overweighted abantu abayina ebisavusavu mu mubiri abantu abayina omugejjo abantu abageze ennyo abanene ennyo eyo nno gye tuyita obesity omuntu nga munene nnyo nga ogwe obunene bwo pressure eyo gy'oyina ennene nnyo ebeera nga enyigiriza ebigere byo nga bw'oba otambula ekigere okuba kikube ku ttaka bw'oba oyimirira ekigere obeera okinyigiriza nnyo so obesity esobola okuviirako muganda wange okubeera nga ofuna enkyakya abantu abatambuza ebigere nga temwambala ngatto
munnange osobola okufuna bacteria ezo ne ziba nga zidamejinga olususulo olusooka oluli ku bigere byo okukakana nga otandise okubeera nga ofuna enkyakya muganda wange okutambula nga toyambadde engatto kisobola okulwaza enkyakya. Tugenda kukola tutya okuggyako enkyakya nga tukozesa ebintu by'obulijjo home remedies ez'okuggyako enkyakya. Ekisooka ng'oyagala okugoba enkyakya we scrub your feet, kwata ekiyinja obeere nga okolokota ebigere byo wansi. Osobola okukwata akasaanikira nga bwe kati nako bw'oba nga tolina ki scrubbing nga bwe kati obeere nga okafunyamu bwoti otandike nga okukolobola ebigere byo buli lw'oba nga ogenze okunaaba. Ky'olina okukola ebigere byo biteeke mu mazzi agabuguma bisobole okuba nga binnyikira amazzi ago otandike okukolokota ogenda kubanga obigobye. Ekirala oils zisobola okuyambako okugoba munnange enkyakya. Igwe bw'omala okunaaba bulungi making sure nti no okwata oil oba olive oil oyo obeere nga omasajinga ekigere kyo kyonna obeere nga okibunya oil kireme kubeera dry, kireme kubanga tekiyina, kireme kubanga kiri very dry. Gye kikoma okubeera dry twabagambyeko nti ekigere we kibeera dry kisobola okuviirako okwatikayatika. Gwe ng'ewaka oyina vinegar, apple cider vinegar nga oyina enkyakya beera nga okwata vinegar oyo bulungi nnyo muganda wange obeere nga okwata kakontoniko obeere nga oyisa ku nkyakya kijja kuyambako. Wabula ate era nga n'omubisi ogwo gusobola okuyambako okugoba enkyakya. Okola otya? Bw'omala okunaaba bulungi nnyo kwata omubisi gwo bulungi obeere nga ogusiiga ebigere byonna oba osobola okukwata omubisi n'ogugattamu baking soda n'obeera nga osiiga ekigere kyonna n'okimasa wabula nga ate era osobola okukwata ebizigo byennyini vaziliniwo n'omukamuliramu enniimu n'obeera nga osiiga ekigere kyonna n'omala n'okwata akaveerako konna oba kaddugavu oba keeru w'omala ng'orapinga ekigere kyo ng'okwata sitokisi zennyini zino sitokisi ng'oyambala nga obisulamu ekiro kiramba. Ekyo nno kikole omwezi gumu oba wiiki 2 ogenda kuba nga enkyakya ozigobye. Ezo zonna ezikubaddeko zigenda kuba zitandika okufeedinga, zigenda kuba nga zitandika okuba nga ziri very soft ekigenda okuleetera gwe okuyambako okuba nga oziggyako. Osobola n'okukozesa enjala zo n'obeera nga otakula ekigere kyo bw'oti ebyo byonna n'obeera ng'obiggyeko. Amatooke banana naye asobola okuyambako okuggyako enkyakya. Gwe kwata ekikuta ng'omaze okulya eryenvu ekikuta ekyo okikwate otandike okukuta ku bigere byo munnange ogenda kuba ogobye enkyakya. Bw'oba vidiyo eno ng'ogyagadde byensomeseza ng'obyagadde teweerabira kumpaayo kiggalo give me a like ate era onyambe n'okomentinga okomentinge wansi kyembadde ndeseeyo nakyo okyongereko baganda bange. Nabagamba mu comments zammwe tuyigamu nnyo okusharinga kwammwe kutuzaamu amaanyi wabula n'okusubscribinga tubaagalira ddala. Amannya nsigadde yenze Shila Adita. Don't forget to subscribe. Mbagala nnyo.